Government NRM eno oyinza kujinenya ati noga nti wano twalegeza wano twakola ensobi ffe kizibu. Ensobi gye twakola twaleeta eddembe ly'omubisi gw'enjuki. Gye liti twabulamu omukono muko ogw'ekyuma okuba n'eddembe. Ddembe kye kizibu wano bwe ndowooza. Myaka gigenda okukola mu 40 nga gavumenti gye wajja nayo okuva mu nsiko eri mu ntebe temukiraba nti muluddewo nnyo. Okulwawo weekuli naye nze ndowoozaamu nti abantu balina n'okukyusa mu nneeyisa yaabwe. Omanyi enneeyisa y'abantu n'ebigambo ebyogerwa biyinza okutiisa. Obuyinza twali buwaddeyo naye lwa nsonga nti ababutusaba bakambwe nnyo ate babutubanja bubi. Kakati naffe tutya okubawa obuyinza lwa nsonga nti tetumanyi kinaddirira nga tetuli mu gavumenti. Wow. Ansa yalibadde nti obuyinza twali buwaddeyo singa bannayuganda baali tebaabuteresa ffe kubanga mutulaga nti gavumenti yammwe yalondebwa abantu era ne percentage ne muziteekawo nti twawangulidde ku bweziti. Ani oyo omukambwe ababusaba ng'ekibatiisizza okubumuwa lwa nsonga nti ayogera bubi ate nga mukambwe nnyo oyo ataawangula. Era nga mwajjawa ekisa ekirowooza ku kuwa omuntu ekintu singa aba akyusizza enjogera naye nga teyabawangula mu kulonda kwa bonna. Nalweyiso mujja kutampola ebyama era mugenda kulagira ddala ensi mweyongedde okugiraga temuliwo lw'amaanyi gammwe wabula muliwo lw'amaanyi ga mmundu. Gavumenti yammwe si nnonde kuva mu bantu wabula gavumenti yammwe nnonde ku mudumu gw'emmundu. Gwate Ssemateeka bw'aba akirambika bulungi nti bannayuganda be balina okugaba obuyinza era be balina okubukuuma in that gw'abaddewo basobola obukuumira nga bakwongera oba basobola okubukujjako nga babuwa omulala. Watandika ddi okubeera kagaba buyinza era nga bulijjo ebbanga lino lyonna omenyezaaki abantu nti mugende mu ballot paper simanya ku polling station musuule akalulu kammwe ng'ate okimanyi akalulu ako tekalina buyinza oba omuntu oyo talina buyinza nga ggwe Nalweyiso ne banno be tuli mu kujjawo nga tubagirawo mu ssemateeka ate mmwe mutandika okutwekebejja. Yalibadde kabaka naye talina njala mu bigere. Yalibadde kabaka naye azaaliddwa talina kalira. Nedda omuntu yenna yali qualified okugenda ku ballot paper abeera qualified okufuga eggwanga lino. Nkiddamu omuntu yenna electoral commission gwe yasunsula n'agenda ku ballot paper abeera qualified okufuga eggwanga lino. Otherwise singa gubeera gutyo nti muyina be mukenekera eyo ne mugamba nti tetugenda mmuwa buyinza era tetugenda kumulangirira then ate kabonera ak'essimbalala nti tuyina electoral commission etasobola kusengejja basaanidde n'abatasaanidde. Era Nalweyiso mu kwagala okwefuula mulungi omumbu akolera omusajja yeetona amaganzi alaze nti electoral commission si erangirira awangudde wabula bo batuula eyo ne bagamba kaakati twerangiridde nti tuzzeemu okuwangula kibe nti State House oba Mbuya be balangirira abeera awangudde singa abeera awangudde gwe babeera balangiridde wabula era bazannya bazza ku sayidi yaabwe. Ensaniya z'omuceere bazikyusa baziteeka ku ludda lwabwe. Nalweyiso oyogera nnyo ate ogenda kwokya nnyo kubanga ffe boovunaana okukusaba obuyinza mu bukambwe si ffe bannannyini bwo era tetukubanja obutuddize ekavule nedda. Bannayuganda be bali mu bbuku banja kuba be baabukuwera be balina obbukujjako Ssemateeka bw'akirambika be bali mu kubukubanja
era Kyagulanyi talina buyinza bwakwagaza kubana kati abulina ate olaba abakozesa mmwe abeeyita bakomanda olaba asobba controllinga nga tabalagira naye nga asobba controllinga talina kyayagaza buyinza bwammwe ayagala buyinza bwa bannayuganda golowooza obuyinza bwammwe bulimu ki ekyongera ku Kyagulanyi mmotoka mpya nyumba kutambulako Bulaaya obuyinza si ali mu kubukusaba just ye muzindaalo naye ffe bannayuganda ffe tugwogererako ye mukono gwa ssekkono oguweereza mu sseddyo era toddeawo ogambe nti Kyagulanyi anti kale katugambe Kyagulanyi ayogera bubi katugambe Kyagulanyi akutiisa Kyagulanyi omu kw'oyagala osalirawo millions of Ugandans ne future zaayo ku Kyagulanyi omu kw'oyagala bannayuganda millions and millions of Ugandans kwe basigalira mu buwambi olw'okuba ono omu kale bubuuse ye buwenze kale bubuuse ye buwenze ayogera obulungi Mpuuga bwe yaliyo gwe mutenda nti ye abadde ayogera bulungi bwe twamalira okulonda yaliyo lwaki temwateesa ne muga kale tubuwadde ono gwe bw'oba owulira nga ye Kyagulanyi ajja kwogera bubi naye ng'okimanyi nti obuyinza bwa bannayuganda kale buweemu gw'olaba ayogera obulungi buwa gw'olaba yenna ayogera obulungi tumanye nti oba osanga ono Kyagulanyi ssentamu naggwano kasita batuddiza obuyinza bwaffeffe ayogera bubi buwa ayogera obulungi kyangu nnyo it is very simple and alwiso tetuli mu kubasaba busika bwa bakitammwe tetuli mu kubasaba ttaka lya bajjajjammwe tetuli mu kubasaba kyabugagga kyammwe tuli mu kubasaba buyinza bwaffe tuli mu kubasaba nsi yaffe okuggyako nga Uganda mwajeegabanya nga yammwe omanyi byanjawulo okweyazika ku kibanja n'okugula ekibanja ekyeyazike oyinza okutya okukiteekamu kalimbwe ng'oga nti nnyini nnimiro ye ayagala kuddamu kusiga kikyenni n'okuteekamu oba nteekemu bukuta oba nnyinza okwonoona ekibanja kye naye ekibanja ekikyo osobola okuteekamu kyonna ky'okola ky'oyagala tetuli mu kubasaba kibanja ky'abakitammwe nti tulina obbakwata obulungi nti tulina obbeewombeekera tubasaba kyaffe ekituweebwa ssemateeka ne tukkirira n'obubokisi owuninga ekyaffe oba tusalewo ku kyaffe tubasaba kyaffe kyemuteewola kyemuteeyazika wabula kyemwabba obubbi nalweiso waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo okujja okubanja n'okujja okunona ekibbe okujja okubanja n'okujja okunona ekibbe azze okubanja asobola okukozesaamu ku lulimi olwakawoowo kubanga balina era enzikiriza ze baatuukako okuteresa ono azze okunona ekibbe ajja n'abampingu kaakati omubbi yali mu kutuwa enfulumya n'enkwata era yali mu kutulaga butya bwe tulina okumukwata nalweiso tetuli mu bakwana kyawulo y'amaanyi okwogera nga akwana n'okwogera nga abanja oba anonya ekibbe tubaweeweete nalweiso tujje nga tubaweeweeta nti bambi nalweiso tubakwate nga abaana abato tuzze bakwana era twakabakwatanga abaana abato emyaka emeka twogeredde nammwe mu bulungi emyaka emeka era ffe tuba bampisa mbi ne betwasikira baali kubanga Besigye we yaliiwo wagamba Ssemwogere teyakolako bya Besigye teyatuukawo wano mu kwonoona eggwanga n'okwagala okwokya ensi. His Excellency was Besigye is the true opposition leader.
bano bavuma Besigye is the true opposition. Mu bupunze mwaddako yabeera waasi okusinga ne gwe mubadde mukola ki muvuganya. Kaakati bw'aba ono Kyagulanyi mubi nnyo ng'ekimukumisizza obuyinza kukuboggolera butakussaamu kitiibwa nga Besigye yayitanga Museveni mwami Museveni ye lwaki temwabumuwa? Ani yali asinga simwogerera obukkakkamu? Lwaki temwabumuwa? Abaana bavuma, abaana bawemula, katambi kassemwogerere ng'abawemula kaliwa. Oba ka Besigye ng'abawemula kaliwa. Ffe banti mwatwekwasizza mbu tuli bavumi wadde tetubavumangako. Ffe tulindabirwamu tukulengeza kyoli. Lwaki temwabuwa bali? Oba mmwe ku muli mulembe mugenda kufunangawo excuse eremesa bannayuganda okusobola okwenunula olwa frontline. Oyo abeera abakulembedde atukoze kino nedda ffe tusaba si asaba naalwe si asaba. Oyo si ali mu kusaba gwe weekwa ffe tusaba ayina naye akalulu katya kamu. Kakati ffe tusaba bannayuganda nga tugassa amaloboozi ffenna nga naye kwali. Tetugenda kubafukaamirira ku byaffe bye mwabba era temugenda kutwewozesa ng'abali mu bbakwana. Tetuli mu bbakwana, tuli mu kubasaba ekyaffe eky'obwebange. Nalweyiso toli mugole ye baakuwayirako ggwe. Waliwo omusajja yali azzeeko ewammwe nga azze kuwayira eyo gye waali emwoledde, gye waali yagadde bakkwatira obulungi. Naye njogera ku kintu omufiiridde bannange ng'ate bwe kirwawo kigenda kweyongera okutta. Oyagala nkijjanjabe ntya nguli basudde Hamani. Omuntu bw'akugambanga nti nno twanguwe pima sipiidi gy'akozesa naawe gy'ogoba. Omuntu bw'akugambanga nti nno mwanguwe pima sipiidi gy'akozesa naawe gy'ogoba. Kakati mu kaseera kano enkwata yaffe ey'ebintu esinziira ku ntambuza yammwe oba ku sipiidi kwe muddukira. Mu bupunze oyagala omuzadde ajjanjaba ensalika era y'engeri y'emu gy'abeera jjanjaba amayembe oba olukusense nga luzze ewaka. Mwagala tubakwata empola ku sipiidi kwe muttira, ku sipiidi kwe muwambira. Nalweyiso kale jangu ku opposition, nze ndi mu gavumenti kati nze Nalweyiso nze ntudde awo. Naye nga wabadde ogenda okukampeyingira kandidenti wo eyasunsuddwa Electoral Commission mu mateeka. Ababadde bakuvaako emabega n'ababa bakuba nga tebalina mannya ku uniform, bambadde obukookolo, bali unprofessional, bamenya abaana, bakubye ow'amawulire essasi, balina gwe bayuzizza ezyenyi, balina gwe bamenya okugulu haitawa. Gwe speed kikuddira yabambi totutta nenawe baba totutta olumbeero kyavuganya nze mba mulabewo omulabe bamukwatanga endwadde. Nalweyiso tetuyinza kubakwatira ku pesiko oyagala tubakwatire ng'ate mmwe pesiko mututwalira si gye twagala mutuvugiremu, kubanga entebe nabagamba teriimu vaayo oba weeyongereko eri nange ntuuleko wano. Ffenna abagirwanira tetugenda gitulamu era agenda ogitulamu agenda kubeera omu. Mu bufunze ffe tetwagala ntebe yammwe naye twali twagala nkwata at first, kubanga obote eddagala yali tuteerangayo mu ddwaliro. Bamulekwa baasomanga ng'ebitabo bya Musana babibawa n'emmere ku ssomero nga bagisangayo naye nga talina nkwata. Abakulemberwa twagala nkwata. Enkwata eno gy'otukwata okutukwata ng'ekitaatika ng'ate bwe twali tuva mu mikono gy'obote watulaga nkwata esi birungi byatukoledde ne tugaka tugenda onagyo tukwata ng'ekyatika. Agenda tukwata ng'ekyatika tuwamba. Bannankunda tebakyaliwo, bajjulunga Tomu tebakyaliwo, bani tebakyaliwo bagenda bajjakana baffe
mugezi okuzaama omwana wa Buganda tebakyaliwo. Otusaba tujje nga tetuli ku buyungo nga tukuwanvuyeeko ne tujje nga tufukamidde tutemya amavi. Baba tuwe, baba munnange tuwe. Kyali baddokke mu kusaba baba tuwe ng'ebyaffe obituwa by'olina otuwa naye ng'ate oyina n'enkwata. Service tomutuwa toyina nkwata naye ate gwe oyagala tukukwate ng'ekitaatika. Era tukwegayirirenga nti munnange tukwegayiridde toddamu tutta. Naawe tuwa obuyinza kuba gyokumulula otta abantu. Gwe bw'oba ojeemedde oda enkambwe onaajeemera oda ya kintu kiramu kubanga sometimes ondaga nti Dr. Besigye abadde agenda kuyeekera gavumenti obumalirivu obwo oba ogenda kubujja mwekala obuyinza. Kubanga tonoonya bavumi onoonya bali serious. Era mirundi mingi otera n'okuntumira ngo nkasukidde bombeke enkambwe okuzaama. Bano tebali serious, ali serious wuuno. Bano ba mediocre bavuma buvumi, ali serious wuuno kati woyo. Muwe ffe tufune transition. Excuse ebbanga lyonna era ne bw'oli bw'omusirise baligamba tetuwa buyinza luleba. Babuuze oba simwogere tebamuyita luleba. Eggwanga lino gye livudde ne tuyinza diteeka mikono gya civiliani. Eggwanga lino gye livudde bannaye tusigaze Museveni olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda. Okulonda kwa 96 mwavugira ku ng'ombe egamba nti olweyo olukadde lwaki ffe twatwala olupya lwe bayita mu Museveni ng'olwoboto olukadde lwali wali. Eruba olweyo olukadde lwe lumanyi ensonga ne bwe lusensebukira mu nnyumba ate lufuuke kasasiro. Abaawo kyonna kyoba bw'oba oyogeza muvumu tawo obuvumu bwono bususa ajja tutta. Bw'oba mukakkamu ontajja sobola kukuuma ggwanga luleba. Bw'oba Besigye ono yakwata kyalimpa. Mwago nnomeka Besigye simbu yakwata kyalimpa. Kale nti buli regime ebalwanyisa babaako ekyokugigonnomeka yenkola yaabwe. Tetugenda kubasaba buyinza nga tufukamidde ffe. Zimwana nakirijja sifukamira. Mavivi gange ga kitiibwa nnyo gafukamirira baŋŋonge bokka. Tetugenda bafukamirira kubanga tetuzze ffe kubakwana, tuzze mu kubasaba. Ekyaffe kyennyini yo oyagala tubakwate tutya era oyagala twogere tutya kubanga tuli baana ffe abakulemberwa. Omwana bw'omukuba muleka akaabe. Oyinza omutta ekiziiro wakati mu bitukolwako nga Barita bafa, nga Badani bafa, Bayasini battibwa, ba Michael Kalika Zigiwaini battibwa, ba Sweet Pepsi battibwa, Bannabagesera battibwa, ba Franka Senteza battibwa. Okubamenya okubamalayo kutta lunaku lulamba n'enkwata n'olwokubiri paka omwezi abantu ligimu besse. Mwagala tubakwate tutya nga ne Mukama Katonda oluusi abazadde baba bapiiriddwa abaana baabwe batera okumunenya. Kiyinza obutaba kirungi naye akyandastandinga. Mmwe baani abatamanya bulumi bwe mukozinze ku bantu muba understanding na lwaki bakambe bwe bati kubanga mulina ekyabwe ate ekyabwe kye mulina gye mukoma okuba nakyo gye bakoma okufa. Mwagala babakwate batya era mwagala babawembejje batya mutya kimu abatalina kye bakoze. Ofuze bulungi Nalweyiso, nze Nalweyiso ngamba ne ku bufuzi bwo maama. Nalweyiso wasobyani? Nalweyiso akulinnyako ekigere n'atambula n'agenda. Nalweyiso akutunula mu maaso n'akumwenyeza bw'ati ng'era omukulembeze. Nalweyiso ye muntu jeno mulamba ajja mu bantu nga talina na mmundu. Nalweyiso azimbye amasomero ye Mukono agayamba baamulekwa.
Nalweyiso atereddewo abakyala obubiina bw'obwegassi obubayamba okufunamu kasente kwekulaakulanya. Nalweyiso ekyala kisimbidde Bowa Hall. Nalweyiso buli wooyita ayeewo ka kolas kubanga obuyinza bunya. Nalweyiso otya ki? Nalweyiso totya. Tewali kigenda kukutuuka kuba okoze bulungi bwereere. Kati odduka ki nga teryako goba? Era lwaki oti ebweru ng'ate waŋŋamba weetegekerayo era bulijjo otegeka? Mu bupunze mmwe gye mukoma okulwa mu buyinza, gye mukoma okutya okubuvaamu, kubanga ebbanga lye mububeeramu mukola ebikolobero ebyongera okubatiisa okuwaayo obuyinza nti kino bwe tubuwaayo ku kino kyenkoze. Gwe atalina kyakoze weekeka ki? Era otya ki okuwaayo obuyinza? Mutufuze bulungi steady progress. Era okumanya mutufuze bulungi oyo atufuze obulungi otusana muga tova ku main muzeeyi gwe tutegeera muno gwe tutegeera atya ki gwe tuyayanira n'okubasigalewo. Mandela bwe yagenda twattamutte nga tumulanga ekyokuvaawo. Gwe ki ekikutiisa okuvaawo? Ani agenda okutta nga tukulanga ekyokuwaayo obuyinza mu mirembe? Ate n'ekirala ennoonya y'obuyinza n'enkuuma y'obuyinza biyinza okufaanagana naye byawukanako. Bannayuganda kye kisinga okwetaaga ggwanga lyaffe si bye mulibbyeko. Eggwanga lyaffe gagga nnyo era singa tunaddamu okuligimusa obupya lisobola okutuwa n'ebisinga bye mututte. Teri abayinako buzibu. Nalweyiso I can assure you teri ayina buzibu na budde bwa Nalweyiso. Nkiddamu teri ayina buzibu na budde bwa Nalweyiso. Kye tusinga okwetaaga si kubalaba nga mukaaba. Kye tusinga okwetaaga si kubalaba mu kkomera. Wabula kye tusinga okwetaaga kwe kulaba Uganda ng'emeruka etojjera ekoze green waayo bupya. Kye tusinga ffe okwetaaga. Gwe singa nkubuuza nti okugaggawala n'okuwoolera osinga kwagala ki? Ani ayinza okukyuzinga okuwoolera? Nti okugaggawala n'okuwala nakali akawala akakutwalira bbaawo ofuna ki? Mukyala ki ayinza okusalawo nti nze ntwala kuwoolera kawala akatwala bbange si kugaggawala? So ffe kye tusinga okwetaaga nsi yaffe si kuwoolera mmwe nedda. Lwakuba ne Mukama yalina amaanyi agatema omuti Yuda Iskaliyoti kwe yeetugira naye yamuleka asasulire omutange eyo sijja kuyingirayo nnyo. Oyogedde ku kyeddembe eriringanga juice w'enjuki honni mubisi gw'enjuki. Omanyi ekisinza okwonoona eggwanga lino oba eddembe lino erigire twaleeta eriwooma ng'omubisi gw'enjuki. Jakana gwamuwoomera, Rita gwamuwoomera, Franka gwamuwoomera, Yasini gwamuwoomera, Segirinya gwamuwoomedde, Nabagesera gwamuwoomedde, gwamuwoomera, Sweet Pepsi gwamuwoomera, Tom gwamuwoomera, Namawulire gwe mwakubye gwamuwoomedde, Medical Doctor gwe mwasalako engalo gwamuwoomera. Bekubanga gwe guno omubisi gwammwe mmwe then mwe mwalwala diabetes emigaati mulya jaamu nnyo. Mubisi obadde weetaaga kakati okugjawo ku mpewo oyogerera omubisi gwe mutuwadde. Mubisi gwetambuza gukulukuta. Singa Uganda mbadde mujwa mubisi ate senga yeekolera yalina okwogerera bajjenero. Naye bajjenero basindise bakisusu be bafuulu figa balemeddwa beesitukidde bajje balage butabe bafuze obulungi. Nedda. Singa mbadde mufuze bulungi ate singa nze ndi wano kuvuma Bobi Wine nga mpaana gavumenti yaffe tufuze obuki obulungi. N'emirembe ki gye mwogerako gye mwaleeta? Omanyi era abantu bangi abagenda ku basaaba Baganda
bano naye mayimba agabawa ssente ne baleeta nnyimbe zigenda kutta baana bammwe kaŋŋambe bakitaffe bagenda mu nsiko kunona mirembe nga bagisuubiramu mulooza tetwagula jjembe tebasembeza jjembe ligenda kutta baana baabwe kale mwe weewaawo eyo gye mwava nabo mwabagamba mugenda kuleeta mirembe era mugenda kuwooma ng'omubisi ogw'enjuki tebaleeta jjembe na kazambi mu mmere enki bakayita batakana akakaawe ennyo waliwo akakaawe ennyo ketwanogeranga mu bibala erinnya linvudde mu mutwe nja kukanoonya si ketwaleeta oba kawulula omubisi jakana yafa mubisi yanywa nakkuta manyina omukkuta gulaka gutta naddala waliwo eyo omusajja waffe ekibibi yafa ennyama kulumbe etumukubakubako ku bukonde nekigaana nga tewali lyampagama mangu kwegamba jakana yafa mululu yanywa nnyo juice n'amutuga ala hawula wala huwata tuula keeka na lwiso tonyumira ku mpewo oba mukyala mulungi era wakitiibwa nga obunidde wamma baganda bange ne bannyinaze emmere y'abaana bamulekwa futaali w'abaana bamulekwa ne bannamwandu yatuweddeko yatuweddeko futaali w'abaana bamulekwa bannaffe abatalina mwasirizi naye nga nabo baali agadde okusiiba ne bakadde baffe abaaviibwako abaami baabwe si bonna waliwo eyaviibwako omwami we nga mukyala Nseega kyogaa ne Lidia Dralutumuwe olw'okuba yaviirwako omwami we nedda saabo waliyo abeeyinza naye waliwo gwolaba nga takola ki ate yeeyinza naye mbasaba baganda bange abasiraamu n'abakristo siibulula omusiibi siibulula omusiibi Allah ajja kuddizaamu ebizibu ajja biwugula n'ebizito agenda bikuwewulira teekako konna kwosobodde naye guba mutwawo ne bwe ziba 3,000 zigula ekiwagu ky'amenvu ku 0773 97 17 57 0773 97 17 57 mu lujungute 0773 97 17 57 ereeta amannya nti Abdulu Kikomeko. Barakallahu fikum. Toyanza nnyo toyanzigi nayinanga kansoke mbanyumizeyo nayinanga mukwano gwange bamitanga Robert nga taata wa mukubira essimu Robert munaye ku Sunday bafaza bajjano naye neetagayo bambi ku nkoko neetagayo ne crate ya soda bambi naye munnange bafaza bajje bali bulungi pozi tujja nafunayo ku kabutta akadomola tweyanza nnyo tweyanze nga tamulinda kumugamba nti sirina kuba obwetaavu bwaliwo ng'ate essuubiri limulimulye nammwe tweyanziza nnyo tweyanzege.